Nze Lukwago sheet Ssabagunjuzi w'Ekisaakaate Kya Maama Nnaabagereka. Oluvannyuma lwa mbeera yonna gye tubaddemu n'abaana baffe, maama yalonda omulamu ogwo ogw'okutukiza obusobozi obukusike okulabika nti abaana baffe mu myaka egy'enjawulo 6 paka 18 tubayamba okulabika nti bayita mu nsi nga beegombesa, bayita mu nsi nga bamanyi nti maama waali ate enkya taliiwo, taata waali enkya taliiwo, ekigenda okubayamba okulabika nti beezuula. Ekyokubiri, twagala abaana baffe bamanye nti kati ensi teringa bwe yali, ensi etambudde. Tulina abaana abalisomera amasomero ag'enjawulo nga balina embeera gye bamanyi eya formal curriculum, tumaleko syllabus. Katwagala syllabus ebeere ya buntu bulamu. Syllabus yebeere ya nti nze bwe neeyisa obubi ensi entandikako, bwe neeyisa obulungi ensi ennyaniriza. Ekyokubiri, omulundi guno tulabye nga bataata bangi baleese abaana mu Kisaakaate, kwegamba bazze ne babakwatirako n'ensawo. N'enzizayo ekifaananyi ku masomero gaffe gye tubeera nti bamaama be bajja ku vidiyo be bakyala tusanyuse nti omulamwa gwa maama Nnaabagereka gwakuba nti taata ne maama mwena mukwatire wamu gutandise okulabika. N'olw'ensonga eyo maama ali eyo, taata ali eyo, aleese omwana mu Kisaakaate. Tetugenda kukola byonna, naye ate tusaba nti katukole kye tulina okukola, ate naawe bwe tumukuwa naawe otandikiraawo. Era kyovala tulina olunaku ng'Ekisaakaate kiwedde lwe tusinkanira abazadde ne tubabulira bye tulabye naye batubuulira bano babeera tukuze eggwanga eppya era eddamu. Sente zigijja kukolwa n'ebirala bijja kukolwa naye tewali kya bbeeyi nga kukuza mwana gw'omanyi nti bw'ova mu nsi asigala atambula. Ate n'okukuza omwana n'akuba entaana kiva mu nteekateekayo mbi ey'okuba nti totegedde ti omwana alina okulambirwa obulungi. Twagala omwana wa senior 4 afaanane senior 4 n'ebikolwa, omwana wa P7 afaanane wa P7. N'owa university bw'aba avudde mu Kisaakaate tajja kwekalakaasa ebyo kuba amadirisa, wajja kumanya nsobola okwogera ne VC ne tukkaanya ku nsonga eyo ebeetu tutabangudde. Kubanga bannayuganda abamazima abasinga bakimanyi nti ensi yaffe yaggwamu obuntu bulamu mu ngeri eyeraliikiriza. N'olwekyo kati kye tugezaako okukola era tweteekategeka okulaba nti tugenda okutandika okusomesa okutandika okulaba nti ekintu ky'okuzaamu obuntu bulamu kigenda mu maaso. Era tutandikira mu gato nnyo ne mu gato nnyo omwaka ogwayita kyali bwaffe n'abagunjuzi ne Ssaabagunjuzi bayinza okubannyonnyolako ddala kyekigenda mu okwegatta ku bato banne mu Kisaakaate mu ngeri y'okugoberera n'okuwagira enteekateeka za Buganda, Obwakabaka bwa Buganda, omwana okumanya ennono ye, omwana okumanya bakolagana batya n'abantu. Kuba ennaku zino abazadde waliwo emirimu gyaffe gye tulina okukola naye loozi engeri okukola gye kuli kungi eri maama ne taata. Mu ebiseera tubaana bitonotono okuba nti tuzuula abaana baffe kati olw'enteekateeka maama gye yateekawo ennungi ensonga lwaki nange nalwisa omuleesi oba oli awo bye tutasobola kumukolera nga tuli naye waka abifune wano n'okugezaako okukola emikwano afune emikwano egyo egigasa ekizungu kye bayita network. Kubanga ye musomesa omukulu mu Kisaakaate kino abaana be oluvannyuma lw'emyaka 2 abasinga mu balabye bazungu Baganda naye ng'ate abazadde tubeebaza kubanga babaleese babe nga basobola okuyiga ebigambo olulimi kubanga olulimi yentabiro esobola okubayamba okwongera okujja wano ne bajjajja bo abantu bonna abakulu ababaliko. Kakati kimu ku maama basinga okwagala kwe kulaba nti abaana be wakiriiremu avaayo ng'alina by'ayize okuwandiika oba n'okwogera. Abasinga bali wano naye emyaka 2 egibayiseemu 3 bambi booluganda naye ffe tukakasa nti bwe banaaviirayo mujja kulaba enjawulo nga nabo bayize kubanga gwe omugamba ayinza okuba nga akuwulira naye tamanyi bulungi kyakuddamu yakuddamu mu lulimi lulala naye nga ffe tulowooza nti abaana baffe banayiga entabiro y'okuwuliziganya kikulu nnyo okubeera nga bakiyize. N'olwekyo ebimu ku maama byayagala abaana b'omulundi guno ekyo kwekiri. Ekyokubiri abaana engeri gye badde mu COVID ebyo basomezezza mu byobulamu mu bwongo mu mbeera bibadde bingi. Kakati ye maama n'alaba nti omulundi guno era abaana bayagala abayise mu mbeera eyo okubayamba okubalambika ebisoomooza. Kubanga kituzudde emyaka 2 gye twalimu mu ggalo twalaba nti abaana bakosebwa nnyo omuggalo obwo mu bwongo nekibanga kibaleetera okubanga ebiseera ebisinga baba bennyika mu mitima. Kati tugezaako okukola mu Kisaakaate kino ekisooka kwe kusitula okwekkiririzaamu okwo babeere nga bongera okubanga bakkiriza nti basobola okubaako kye batuuka mu bulamu ate oluvannyuma lw'ekyo tulabe nga tubayamba okubanga basobola okwawula ebirungi n'ebibi okusingira ddala ku mitimbagano egy'enjawulo ku
kubanga omuggalo gwa covid gwabasembereza emitimbagano egyo naye ate bwe gyasembezebwa tekwagirako obuvunaanyizibwa mu ngeri gy'okukozesaamu emitimbagano egyo. So kyemu ku bintu tugenda okuteekako essira mu kisaakaate kino ng'oggyeko emisomo emirala gye tutegese. Olunaku lwa leero tutandise Kisaakaate era banka naye egenda kubeera ng'eyo omu ku babangula abaana abagenda okubeera mu Kisaakaate n'abazadde mu ngeri y'okulaba nti nno beekulaakulanya n'okulaba nti beekulaakulanya nga bategeera ssente kyeki, engeri gy'ofunamu ssente gy'ozitereka gy'ozinvestinga. Era banka egenda kubeerawo paka Ekisaakaate we kiriggalwawo ate n'ogenda mu maaso n'okukolaganira wamu ne Nnaabagereka Development Foundation.